oli ku BOCAT TV. Leero enkya naluli BOCAT TV. BOCAT TV nga buli josula senyo nga TITIIBYA nze nkubuzaako ate nenkwaniza olunaku nga luno olwaleero ubala kubeera mpozi nga gy'oli otulaba bulungi nnyo otuwuliriza wonna gy'otufunira tugamba nti oli wakabi nnyo. Emabegako gy'ovuddeko twakwako ku nsonga ya ekibiina oba NGO nga bw'agiyita NGO Peace for All for Peace eya mwana mulenzi Ronald Mayinja gye yakatandikako mpozi emabegako awo ng'agamba azze kubeera nga mpozi ng'asomesa emirembe ebipya bizuuse ku Peace for all for Peace. Kigambibwa okusinzira ku Yasin nti eyo idea yali ya Yasin. Abatamanyi Yasin mpozi yavayo nnyo ku shows ezasookebwa okubeera nga zigaaniweza Bobi Wine ezakyalenga. Yasin yali omu ku bapromota abaali baguze Bobi Wine newankubadde nga kigambibwa nti Yasin waaki wa NRM naye y'omu ku basajja abaali baguze kyalenga era shows neziyimirizibwa. Kati ne idea eno yali yaabwe ngegenda kuvaayo ekole after okulonda kwa 2021 bw'wanaabawo in case nga waliwo bukyankalano babeere nga bakunga abantu okubeera nga bakuuma emirembe. Wabula enteekateeka eno yali ekyagenda mu maaso nga bakyatuuza ne meetings ez'enjawulo. Bwana mulenzi Ronald Mayinja ye nadduka ne yeesooka ya President Museveni n'alimuguza idea. Idea eno yaliko mwana mulenzi Ronald Mayinja, yaliko Yasin, yaliko Balunywa, then waliwo n'omukulu omulala awo gwe boogeddeko awo erinnya ndyerabidde nga bwe baali bakiteeseteese initial era baatuuza meetings ez'enjawulo awo Bugoloobi. Naye Mayinja kye yakola n'agenda n'afuna Catherine Kusaasira ne Ketti n'akibaliiramu ne bayingira State House ne bajjayo Sente ezibalirwamu obukadde 600 naye nga bakola budget bbe yaabwe ensamusamu. Initially budget yasooka yali ya bukadde 4 rather ya billion 8 naye kati bo bakola ekyabe nga bamanyi nti baali batoosa kitolose Sente budget ne bagisa ne bagiza ku billions 2. Kigambibwa nti diiwe eno omukulu ono bwadduka mu State House agenda aje kutule yategeeragana mpozi ne President Museveni ebifaananyi ebbasooke balindeko bifulumya nga ali naye naye era nga bw'omanyi nti eri wali abamafiya era ebifaananyi byamaze ne babiririzinga era suna tujja kubeera nga tulaba ndowooza ne ku ndagaano ze baakola basobole okubeera mpozi nga bakutula ddiiru yaabwe okujja okubeera mpozi nga people power ekyankalanya rather peace for all ekyankalanya people power n'enteekateeka zaayo zonna endala ndowooza zinaavaayo later. Katuwulire Yasin eddoboozi lyayitwawane eno mu bigambo bye. Ensonga yange ne Mayinja si Sente. Nze ekyangatta ne Mayinja ennyo ye concept gye bayita peace for all. Ne tutuula meetings misana n'ekiro nga tutuula twatuulanga ezzanaawo ne tutuula ne ku hotel bagiyita HAJJI hotel Bugoloobi nga tulina komiti abantu bana kuliko Mr. Lindo nga secretary nga Mayinja chairman Mwami Balunywa Juma nga ye secretary ye publicity project then ne Yasin ng'omuwanika. Naye mpulidde ebintu Mwami Mayinja bye mpulira agamba yogedde about Yasin kyennyamiza nti abantu abakulu oboolyawe batuuka ekiseera okwefuulira eggwanga ate beefuulira ne bebaze batuula nabo. Naye nze njala kutegeeza eggwanga nze nga Yasin ne bannange bwe twatuula tetutuulangako ife kulwanyisa kintu kye bayita people power. Twazimba concept nge twagala bannabyabufuzi. Actually project eno yali etunuulidde nnyo 2021 after elections nti tetwagala bantu beetaagule na kutuuka gwanga lyaffe kugwa mu bizibu olw'okuba ebyobufuzi nga bwe binaaba bitambudde. Nga bw'omanyi nti ebintu bwe bivaayo naddala mu bapromota nga bo era waliwo gw'otasuubira kugamba nti ajja kusirika ye mwana mulenzi Bajjo wano naye akolokose nnyo omukulu Mayinja n'amulangira okubeera mpozi nti musajja wankwe musajja yeefuula omusajja kwegamba atavaliwinze emyaka gye because his clock is soon clocking 50. Kakati katuwulire ebigambo bya Bajjo.
nga naye si musanyufu. Era ng'ekinzisijayo enjala ku Mayinja kulya ssente zanatandika n'okwagala okusiiwalizaamu abantu. Pulojekiti yali ya mukwano gwange bamuyita Yasini Kawisi Juma bali bapromota bano bapromota bannaffe batandika ekintu kyabwe nga bagiyita Peace for All for Peace ne bayita Ronald Mayinja. Ka Yasini weeni aleeni pulojekiti yali agenda giguza President Museveni bakola association yaabwe naye nga simanyi bigendererwa byabwe ze bakingambyeko bugambi bamaze kusajjuka ne bayita ne document zonna nziina ne bangamba omusajja yatukoze eki yatuliddemu olwo naye ng'ekyanumye mu byonna ye mukulu Ronald Mayinja abadde nga ayimba bunkenke ani agula ensi kuba tugitunda tuwala nanguzi bizeemu saawa zino ng'ayogera oludikya kati saawa zino enguzi gyabadde avumirira kenyini yasusse okugirya saawa zino ndowooza takyatunda Uganda ebibajjobajjo byayimba tebikyaliwo saawa zino ndowooza ebintu byazzeemu byazzeeyo tebizeemu wabula byazzeeyo nga bwe byali nti birungi ate kyasingidde ddala okunyiiza omusajja omukulu kumpi emyaka 5 natandika okusirwalira ku bantu nti temuyingira mu byabufuzi Mayinja yagifuna ddi moral authority etegeerera eggwanga nti muve mu byobufuzi era eggwanga liragiranga ani mukulu Ronald Mayinja eyo ddiru babawadde obuwumbi 2 bafunyeko miliyoni 6 kubanga ddiru erimu Catherine Kusaasira Keti Ronald Mayinja Yasini bamukuba balunya ye mwogezi naye nga naye si musanyufu mukulu Ronald Mayinja aza amagezi genkwa lya ssente zo basa n'enduga bonna baalidde naye bannayuganda baagala okulaba ekintu kimu oli naffe oba toli naffe bannayuganda tebalina buzibu ku muntu yenna alya ssente oli waddembe ogenda okulya ssente naye ate si kirungi kusirwalira ku bannayuganda kwagala mbu kujjawo mbeera ya byabufuzi kuba baasoma na President Museveni ebyomunda ebiriwo bamugaba President tugeragera tuziyize guno omuyaga oguze ogwa people power jjukira bakozesa segwa people power our power peace for all for peace nga baagala baleete engombe ekwate mu bantu kubeeraliza abantu ennaku gye balimu beeraliza abantu icuka yabwe gye balwanira nga baleese ekipulojekiti kya President Museveni Ronald Mayinja. Okusinziira ku Yasini eyali nannyini idea ayongera okukolokota Mayinja n'agamba mu butuufu Mayinja ekintu kye yakoze tekijja naye mu myaka gye. Abaffe ekibuuzo kino ntera okukibalekera mukiteekayo mu comment nga bana ye yaleese obuzibu Mayinja musajja wankwe Bobi Wine alivisinga abantu baadiringa nabo kati bakolagana nabo kubalinza okwekanga nga bonna abasinga baliyo mu mbeera nga balinja nga Mayinja bwabaddeyo nga bajja eno bwebafunayo baliira ne badduka ne bagenda. Tova ku BOCAT TV nze Sula Senyonga. Tutuuse ku level concept ne ng'ekyazimbibwa n'ogikwatira mu makkati n'okwatako ekibayo ddukogo okifunemu z'ovunyeemu so omuluvu twagulabye omuntu bw'avaayo n'agamba nti Yasini yazimbye omutima omuntu yenna ali entitled to his opinion naye Yasini abantu abawangadde naye abakoze naye bakimanyi nti tali bw'atyo Yasini muntu mugunjufu eyakulira mu maka talumya bantu ate teyeefuulira bantu bw'otuuka n'obuuza Mayinja n'akubuuza nti Yasini yaani kimu ku kindaga omuntu ataakuzibwa omuntu oyo tuwangaala na bangi nga tebaakuzibwa ekituluma nti basajja bakulu ffe tulina obbalabirako naye tetugenda kukoowa kulaba nga ate bo balabira ku ffe naye ng'ate nze nnyina essuubi mu nsi temulimu muntu asobola kutta muntu mu special abantu abajega boogera buli kye basanze tebalowooza ku bye boogera naye kati ffe abantu abasengejja bye twogera tosobola vaayo n'ogamba muntu nti ngenda kumutta yeggwani atta omuntu oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV